Olunaku lwaleero nga bulijjo Honorable Mpima William Magufuli, the ghetto governor, Councillor LC5 addako mu Makindye West Ebendo benene eri Makindye. Era nkomyewo olunaku lwaleero abatugoberera abatuwagira abanankyukakyuka, I salute you. Ndi kuno Batimawo wano babagamba ekibiina kya DP okuva na 2025 mwene lwe kyatandikawo bagamba nga kibiina kya Baganda. Era nga abakwata obukulembeze bwakyo okuva ku Beni Kiwanuka nojjaawo Bapose Mwogerere nojjaawo Sebana Kizito nga bagamba ekibiina kya Baganda. Mbe ekibiina kya Bakatuliki Baganda, ekibiina basosola n'ebirala ebiringa ebyo. Naye olunaku lwe twakikwata ne tukiwa Nobert Mao omukyoli ekibiina kya DP we kyakoma. Kati mutegererwa kye ekibiina kyabeeranga kya Baganda nga bwe mwagambanga. Mugende ne mufuguma ne mutandika okwetoloola mbu Abaganda bannankwe. Eddala kati Nobert Mao omukyoli n'Abaganda abasatu bakwata ekibiina ani munnankwe. Besimbawo wano n'omugenzi n'entulege oba entugga ono gundi ani ono yagamba nti entugga alengerera wala Alhaji Nassan Tegese bagalo wakaveera yatugala mwenda kudde n'akaveera waka bali mbale n'abagamba bannange munkwase ekibiina kino kya bujjajja abanne bagamba nti katuwemuko ne ku Mulugwala andi yeno bagamba abaveri babayita Balugwala katuwemuko ne ku Mulugwala munango Mulugwala go bakwase ekibiina yatufukira kyebawalula omusajja Nassan Sebagala n'abagamba bannange ekibiina kye mugenda okuwammawo bannange agenda kukinyika mu Nairo agenda kukinyika mu mugga nti akatumuweemu era nebamala ne bamukwasaamu naye wenjogerere yali DP kati ntandise okukkiriza nti erinnya Dobonka ne party lyatuuka Mao wa Democratic Party Truth and Justice ekibiina ky'abajjajjaffe gwenkakasanga musajja munamateeka omutendeke omugundiivu a senior lawyer an intelligent person mbakakasa byonna Mao yabinyika mu kiira takyetegeerera takyali intelligent takyali muntu gwenza kugamba nti asobola okwogera ensonga n'ogiwuliriza saawa eno yavuddeyo Nobert Mao bwe nakugamba imbo Bobi Wine sende zasoloza ono zaliranga dalibunda Madiba Mandela Bobi Wine of Uganda mbusende za kunganya amateeka tegakiriza kusuka milioni 4 bannafa abekyadonda ba NRM National Resistance Movement eya President Habulwa Yoweri Kaguta Museveni bakugamba bakunganya sende zitamanyidwa na mwendo fundraising zitamanye ebitongole ebi companies MTN Airtel bagaga basudiri bateka mbotesa campaign zitaliko nabalirira nakwata akawumbi nakwata mmeka owulya bulungi naye Mao opposition agamba nti ndi wa DP y'omu kubafuukidde kati eggwanga lino ekizibu alwana n'abantu abali mu kulaba nga bagezaako nnyo eggwanga lyabwe okuliteekamu amateeka okulaba nga beenunula okwenunula okuva mu bufuga obubi badde mu nfuga eya demokulasiya Mao Abalugwala nze nali nkyali muto ng'Omulugwala oluga nti oyo Mulugwala oyo omanya okutegeera linga Katonda bw'ogamba nti Mulugwala ogamba oyo akulembeza bwerufu bw'ogamba nti Mulugwala oyo ew'amazima ag'enkomeredde era nga tabuusabuusibwa era twakula tukimanyi nti bakolaganika nabo besigika ne bamuwola sente zazikuwa byayogera byo byamazima okuva ku ntobo y'omutima gwe Mao ne banno b'oyonoonedde gwe naye nopowa simanyi Patrick Amuriati nabo banyika FDC ne Naddala Mafabia naye kyasobola okubesiga kigambo kikyo sobola okugamba omuntu n'akukkiririzaamu n'agamba nti Abalugwala kubanga bano twabageneralizinga nga nti abo Balugwala bakakwa people from the north nga tukyali bato nga tetubyawula nti oba ono Muteso oba ono Mukakwa oba ono Muluwo oba ono Musebeyi ffe bonna nga tugamba all people from there Abalugwala obalaŋŋo ani bw'okyasobola okugamba n'akwesiga juzi mwamulabye wa Democratic Party agamba ndi wa DP naye DP esigadde mu bigambo yagenze embalana n'alyoka afuuka ekizibu mu kalulu n'ayiwa amagye n'ayiwa ab'emifumbi bakanyama n'afuuka ekizibu ekibiina akitwalira mu briefcase naye kankubuli abakulembedde ekibiina kye muyite ekya DP kye bagamba nga ky'Abaganda nga baga Abaganda bangu Mao yakikulembera ye president wakyo Gerald Siranda
ye Secretary General Mutenyo yakulira ebyokulonda kakati dala omwogezi simeyo okulutu simeyo okulutu simeyo yani kakati ekibiina bakitwala ekibiina bakiwamba unange bakiwamba yali DP omukulu yagikwata n'agiteeka mu briefcase n'agitembeeya taseetuka kuvaawo tajigiriza kubaako byekola era si mumativu awulyanga ne Bobi Wine erijakalya bikiriza emirimu gye kukakkalabiza eri kukavule naye era awulira amuluma olw'okuba byakola mawo mwasalawo kulya ssente ne mwasalawo kuluzinga the whole of your dignities ne musalawo kuluzinga the whole of your intelligent quotients ne musalawo kuluzinga amaanyi mu bantu ne musalawo mulyo obukunkumuka muwebuuke. Bobi Wine mwesonyiwe Bobi Wine mwesonyiwe akulemberemu olutabalo lw'okununula ensi eno abasajja abakulu ne mwewebula ne mwejeegula ne muvuka abantu abatalina makulu gwe minisita w'amateeka n'abaana babasibye tolina nakyoyamba tokyali ku ebyo wabula mwe muli awo kulya ssente kweyagala bakyala bamwe kweyagala kuwasanga bamuwasa ne mwanjula ng'eggwanga mulimaze naye balayirira okaledda kaddadda byonna byemukola ensi ebatunuulidde ate guno omulembe ogwa .com si gwe gulya olaba ne lutamaguzi yakweka President Museveni ku kibanyi amawulire gatambula nti yamukwese ku kibanyi n'asigala nga mulamu era abantu bakitegera n'ate mwe abaliko n'obutambi obubalaba ne bakulaba ng'embalala ofuusa w'emifumbi okuba abantu emigo bakanyama obaleese kati mugenda kwekwekawa mwe n'abaana bamwe ne bazzukulu bamwe n'emirembe egiriddawo. Where are you going to hide? Mao bw'oba oli mu kulya ssente Nuupu gyesonyiwe Bobi Wine mwesonyiwe kubanga gwe tokyalimu you have lost all the credibility tokyalina kyoyinza kutugamba nothing totally katoni gwe kyoyinza okugamba nti otegeera bulungi nga looya kubanga wewaliire oba chairman eggulu obeera member wa parliament banogera neggulu waliko ne chairman ngesi mawunga yogera lwokwesimisa yogera Oluganda musajja mukyolebwa Oluganda yaluyigirawa mweba abasajja abagunjufu betwalabanga naye kakati olaba ekidomola ekya green n'ogamba ekyo kya yero n'olaba ekidomola ekimyufu n'ogamba ekyo kya kiragala. Mukama ku nkumi naye bannayuganda mwongere okubetegereza waliwo eno yali atugamba okufuna black book oba yali ani waliwo munabyabufuzi oba yali Ken Lukyams oba yali ani tufune black book tubawandiike n'ebikolobero byammwe byonna tuleme kubyerabira. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekera Obuganda Mukama abankuumire nsigadde nzowamu empima William Magufuli kansala addako C5 bendo ly'e Makindye. I salute you all.